yengo nyumidde kanzu yange. Kitange tate wentera okubanga bulijjo ku weekend nga zino olw'omukaga ne ku Sunday n'olwokulala olwokusatu okuleka olw'emmaani. Tonzita amangu ng'onoonya okusika. Nedda mukulu. Ye. Kakati obanga bw'otyo bw'obeera. Kakati kiki ekitambula? Omanyi mumbuulire ebifo eyo. Kitange tate ebifo nali ngenda okulaba kubanga ejj'osinzisa wa chairman ngende mwite nti omukolo gutandise. Era kyondaba ndiko nsawula mpolampola embaliga zange nakulya mu lujja lugazi. Otyo. Era ntambula mpolampola ne ntuuse ku kikomera kyo wano. Ye. Obutuufu siyala wenyiza kuyitadde okuwaganya mukolo. Mbeera ki eriweganya okutambula? Anti ngenza otuuka no ku kikomera kyo. Ye. Ngaliwo abantu bensinkanye mu kkubo lyange mukolo. Nga baagala ki bagenda manga mu lusuku balagawa. Kitange nala ngenza obbekanya obulungi nga baleka bajjala okuba ngenza obbekanya obulungi ennyambala yaabwe naffe abalala tufaanagana. Awo. Ye mukulu. Abakyala bambadde batya obuyo? Kitange taata abakyala bambadde bulungi ekinnagayaza ne basiba ne banyuma ne bassaako bulungi make-up obukowekowe buli bukola bwe buti ne banyuma bulungi mukulu. Make-up yanoze bulungi. Ye kitange. Ate abaami bambadde batya? Abaami bambadde bulungi ekinnagayaza ne basubya bulungi ekizibakooti mu butuufu banyumye bannange fantastic ovuma. Banne kitange taata banyumye nnyo. Mubbo olabamu ayinza okuba nga amuumuunyaamu. Kitange taata ngenza obbekanya obulungi ng'amuumuunyamu ali kuba ngenza omulaba bulungi nga sibe bano abasayini. Si kyakoze ekyoleka nti yamuumuunya. Anti ndaba awanise ekigalo naye awanise kino ekibuzaabuza oba DP mu NRM oba NRM mu DP mukulu bwe kiri. Oba mutoolo. Alabika bw'atyo. Naye ate era DP ne NRM byebimu. Kozi kati byebimu. Omusajja atufuze banna. Kakati wekiranga bwekyo bwe kiri. Ye mukulu. Mumpeera akazindabyalo ate tuwulire ebiva obuyo. Kitange taata kyesinza okukola yadde n'eki nga wakingamba mu lujja luno nga bano abantu abakajjanga ne tubamanyi kwe kugaana omuwa akazindalo mukulu kanka musimbe kale muwatula selekita kongezeka ate kati osaze kasale mukulu nga ffe abataka b'ennamataba bwe tutabye kuwankakyo kiriza nkutegeeze nti natambudde n'abantu bangi omuli kisitu owefumbe ng'emirimu gyonna egy'okusitula yagiri mu mitambo taata natambudde n'engato w'ensenene era nga taata nekizito ow'emmamba talutumiddwa omwana era ng'emirimu egy'omutaka namutwe ow'emisinde mukyago yagiri mu mitambo egy'okwetika ye mukulu taata kkiriza nkutegeeze nti singa mbadde wangabi nanditumiddwa erinnya mulindwa etalagendi nga siri wabuyobo ng'oli wambwa taata naliddukidde embembwe n'enfuna erya mugenyi ekiri nti siri wonna ensi omugenyi mulindwa yeko omugenyi mulindwa taata nategeezedde nti omutaka mukiri ali buyi bwewuwo okunaabanga kwe kusima kwona omukiyigiriza mpolampola jatutuusaako ennamiryango kubanga n'enkokola zitunudde buyo ab'obuuyo basooka bakubira mu ngalo kubanga olabika oli musajja nkerettanyi naye nange weno gyozze ogenda kakasa nti abasajja basiŋŋana era ogenda kukakasa nti gyozze naye eriyo abaayo era leero ogenda okukakasa ng'otidde nnyo anti abagamba nti abasajja ssubi bwe likula lisiba linnaalyo kale omutaka mu kibi ow'olugabe kamukuwa kukibiriza empola lutyo oyite mu ddombeezi bwotyo otuuke ennamayumba kyokka ekyenjawulo ekirimu ekyo bw'obeera otuuse obuuyi buno tekakutanda n'otuuka ennamayumba ku bifo biri woba okoma oyinza okoma mu kisasi aba oyinza okoma ennamiryango ye ng'otambula ng'akaada nga gweyagabeeza global fund mukulu ati nze mugagga atambulako balebeesi abaali emabega balebeesi bo ye mukulu awo akuddidde emabega nga gyayuguma taata oguli nsigo egwettengetenge oguli ku mutwe obulaye yalega kugwa awasanyabo anze mbadde ndowooza taata nti ebomwege mwakwasa ebyokwettikka nedda mukulu oba twagenda okusoma mu semasomo bano baddukira mowino newakiseka ate era bavayo na diguli zakwetikka kyogamba ono yakuuka mu kwetikka ye mukulu musajjako weetikka bw'omala nanga oneetikka onzizeeyo eka taata oba ekyo beetisse kiki kita kyeggula luki omusajja yaleese otwenge nyongera okusaba onzikirize enkomewo nate mu ddumbizi lyo twongere okunyumyamu oyagala kumaweeno twongere okunyumyamu ye mukulu osoma ddiini ki mukulu zonna eddiini zonna ye mukulu naye nga tonnaba kusoma ddiini yonna ye mukulu kansooke nkuyise mu mbeera eno weewaawo taata mutambuze wampa mukulu kati kola bwoti ye mukulu nina amannya asatu londako limu tugende mu maaso twagala twanguyanguyeko nina erya mukuumaddamula nina erya ssuubi ye mukulu nina n'erya katikkiro londako lyoyagala lyoba okozesa
mbadde wangamiza mukulu kantwale essuubi kubanga essuubi lindi buuyo obwo essuubi likuli buuyo ye mukulu singa abeera babadde tebakulangira nnyo sente ze bakuwadde bandikubidde ne mu ngalo naye kakati kola bwoti mutambuza kola bwoti awo wali mubufu obwo omanyi mu Buganda tulina ebika bingi bisoba ne mu 5 batulina 5 kati mu 6 oba 5 mu 2 mu kaseera kano wooli oyagala mukulu wa kika ki bwe mba nkuwa akujjaawo akuleeta obuuyi buno tunyumye lwaki kasujja omulese dijja njagala abaana bange abasawo bampere omudigido bagende bakole tebali wala n'akasanda bakafunira otyo buli omu muwe yeekube awo tuveewo mukulu weewaawo kakati mutambuze nsanyusa okukulaba weewaawo mukulu wanange mwebale kujja amina mukulu simayiro ng'olina eringa ya pasita bugenda essuubi lindiwo kakati olinamu eyo abagundi banaddiini saidi awo mukulu gyebali oba gwe mwennyini gwe munaddiini mukulu ebyawandiikibwa mbimanyi kasatuuka myezi gino nga tunatera oyingira Christmas nga tuuka mu mazaalibwa g'omutonzi ye mukulu g'omwana w'omutonzi ye mukulu kozi nzikiriraako mu bayibuli tulabe ye mukulu lubereberye ye mukulu 24 ye mukulu 31 egamba etya lubereberye 24 31 ye ayogera bw'ati n'ayogera nti yingira gwe atuuse leeti katonda gwawadde omukisa otyo kyekikwesirya obweru ng'abadde wakuyingira 7 nga tuyingira 9 naye kyekikulusiza leeti kuliwo ebyalogera bannyina okwega ye mukulu kale nkukkiriza yingira ye mukulu buli mpya n'ezaalo oyagala nduggulire ku pata oba oyagala kutegeeza beeno nti bwe babeera bebasenze enzigula ezaabwe anedda gankwanguyize kale webale kubeera musajja mugezi ye mukulu mulokole muggulirewo omanyi oyo yaggulawo wano ye mukulu tumwesiga nnyo ye mukulu tolaba nga aliko ebitali bya bulijjo gweze mbiri wasemba zirabawa mukulu wano ye wa wano weewaawo kale dijje bawenga bayingira
nga sinaba kuyisa budde bwonna ye mukulu bannange nsanyusa okukulaba weewaawo taata webale kujja mukama agulumizibwe webale kujja mukama agulumizibwe webale bakulembera mukama era akusigale ng'agulumizibwa sooka ombulire yoyiseewa mukulu ye mpitidde Mmengo era n'obusubi ndese Bulange mbulire ekintu kimwe Mmengo ye mukulu beene ku Namulondo mumuleseeyo mukulu asiimye ne tujja naye ku mukolo ogw'omulangira tujje tuwakayimbako Mmengo weewaawo ate tulabe enteekateeka eyesooka eve mu ddiiro olw'enteekateeka ennungi taata bwetubadde nga tujja obuyi buno kkiriza nkutegeeze nti beene Ssaabasajja Kabaka Empologoma Bunnya bwa Musota akkiriza n'asiima tujje naye bannange omwana mukubireko mu ngalo ono aleese beene yennyini katukole bweti nga tunabakumbulira nsonga taata musooke mukweka ebirozo bannange ffenna tudde ku abiri benvunanyizibwako ffenna tudde ku abiri taata tuyimirire otyo tweyanza gidije twali mu mbeera eyo Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ya wakati ali musongamu olugalo ndi mutunga akasaale mu liiso n'ampulira ne gavumenti ya wakati kitegeeze nti wetuli kankwanjulire abagenda okunazaako ennaku y'ebyettaka Dream Estate Developers abeesigika mu bikwatagana n'ensonga z'ebyettaka batunda n'okugula ettaka amayumba era n'obikulaakulanya balina eriri mu byapa naawe ayagala eriri mu poloti okuviira ddala ku kakadde kamu 20,000 n'okweyongerayo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo
ate gwe ayagala ery'ekyapa baviira ddala ku miliyoni 10. Ettaka lyonna libatunda w'osasulira ekyapa kyo w'okifunira si byakulinda. Bakafulu nnyo mu by'okusaveeyinga ettaka. Ensonga z'ekyapa ky'okuzigobako zikaluubiriza ne documents zonna ezikwatagana n'eby'ettaka. Jangu mu ba Dream Estate Developers balina ploti mu bifo eby'enjawulo nga Kibiribiri, Mayangayanga, Bukeerere, Kasaayi, Kabembe ne Nakifuma, ate nga ziri kumpi n'ekkubo, ate era nga ziriko n'amazzi. Amasannyalaze gaatuuka mudda. Oli bweru ng'onoonya be weesigisa ssente okukolera ku by'ettaka eby'okuzimbira ennyumba, oyagala kugula ploti, beebano. Olina amayumba go ng'onoonya basobola okugakuddukanyiza mu ngeri y'okkuŋŋaanya ssente z'obupangisa, bano beesigika ba Dream Estate Developers. Olina ettaka ly'oyagala okwerula, ba Estate Developers zitrakita baziina. Mulina engeri gye mulemeddwa okukkanya mu nsonga z'eby'ettaka, basange Bukeerere Katale oba bakubiri ku ssimu 0755 128 009 ne 0758 9755554 ne 0754 436 ne 0753 186 email info@dreamestatedevelopers.com. ebikwatagana byonna n'eby'ettaka ffe twasalawo ne tubyesiza Dream Estate Developers kubanga beesigika ate bye bakola babitegeera. Dream Estate Developers, expect